batulagira kubeera nga munnaffe tumutegeka oluvannyuma tumusaalire tumuziike. naye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadisi ya Abi Huraira ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaal, nabbi yagamba nti asri'u bil janazati, mwanguyenga okutwala ejjeneza oba munnammwe afudde okumuziika, si kudda mu kumutereka. Fa in taku salihatan, singa kali mutanda n'abeeranga omusajja oyo gwe tutwala okuziika oba omukyala ng'abadde mulongoofu, fa khairun tuqaddimuunaha ilayhi, mumutwala eri birungi. Omuntu agenda eri ebirungi tayagala kukeereyezebwa. Wa in taku siwa dhalika, singa kali mutanda n'abeeranga ekyo si kyali, amakulu si mulungi, fa sharrun tata'unahu an riqabikum, ekyo kiriba kibi kye mugenda okwetikkula ku bibegabega byammwe. Omuntu aliko ekibi ayagala kyemansula mangu akyejjeko. Bw'abanga mukozi wa birungi temumulwisa kugenda eri birungi bye, wano takyalinawo mulimu gye muli, obwetaavu bwammwe gyali butono bukutuseewo. Bw'abeera nga abadde mubi teri ayagala kuba na kibi, omuntu akimansula mangu, kibi kigwana wala mu kitwale. Bw'atyo nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atugamba. Era Abi Huraira atugamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shahida aljanaza, nabbi yagamba nti omuntu yenna abeerawo, man shahida aljanaza, omuntu abeerawo ku jeneza ya munne, hatta yusalli alaiha, okutuusa lwe banaagisaalira nga waali, falahu qiratun, afuna ebirungi ebiyitirivu ebyenkanankana qiratun. Waman shahidaha, abeerawo n'agumiikiriza oluvannyuma lw'okusaalira n'asooka abeerawo, hatta tudfana, mpaka lweziikibwa oba omufu oyo lwaziikibwa mpaka kumuziika, falahu qiratani, bamuwa qiratu bbiri. Qiila, n'abuuzibwa nabbi wamal qiratani, ekintu ky'ogambye kye bayita alqiratani kizitowa kwenkana ki? Makulu yayogera ekintu ekipya gye bali, obuzito bwakyo nga tebabumanyi, kiri mu kiro mmeka ekisasulwa omuntu asaalidde ate n'abeerawo mpaka kuziika. Qaal, n'abagamba mithlu aljabalaini alazimaini, nti qiraatu emu yenkana mu kugipima, oba qiraatu ezo zombiriri zenkana agasozi abiri aganene gagambalagala. Mu riwaaya endala yagamba wa fi riwayatin ukhra kullu qiratin mithlu uhdin, buli qiraatu gye muwulidde njogera yenkanankana buli emu olusozi lwa Uhudin. Uhudi lusozi lunene. Empeera omufuzi alimu nnyingi, agumiikiriza n'abeerawo mpaka kusaalira, afuna qiraatu emu eyenkana olusozi lwa Uhudi lumu. So nga ataagumiikiriza n'abeerawo n'asaalira n'okuziika n'aziika, n'amaliriza okuziika, afuna qiraatu bbiri ezenkana ensozi za Uhudi bbiri. Kyova olaba bwe tuba tusabira omufu tuteekamu akagamba Allahumma la tahrimna ajrahu, Allah totumma empeera ze baateeka mu kuziika omuntu ono, zezo empeera ezenkana olusozi lwa Uhudi. Fubanga nnyo okuzisaba Allah oveeyo ng'azikuwadde. Wala taftinna, oba wala tudillana ba'dahu, totuleetera ebikemo oluvannyuma lw'okumuziika ebitulowoozesa nti siggwe okozesezza obuyinza bw'omuntu ono okumuggyawo, ne tubula ne tulowooza ebirala biyinza okutubuza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti, hadisi eva ku Aisha radiyallahu anha, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin yusalla alayhi ummatun min almuslimin, teriyo muntu yenna afa n'afuna omukisa okusaalirwa gurupu nnene mu basiraamu, yablughuna 100, ne basobola okuwera 100, kulluhum, nga bonna nsonga ebaleese, yashfa'una lahu, balaajanira Allah amuddiremu, illa shaffa'u fihi, okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala shuffi'u fihi, omusajja oyo addirwamu ku lw'abantu abo. Shaffa'a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala bamufuukira ensonga ey'okumuteewuluzaako Allah subhanahu wa ta'ala ku ebyo by'abadde agenda okubeera ng'amutuusaako singa abadde tafunye ennamba eyo. Illa shaffa'u fihi, Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okulaajana kwabwe eri omuntu oyo.
hadisi eyo tekoonagana n'eri gye wawulirako eyali egamba nti singa omuntu afuna abantu 40 40 galiko kondisoni nti la yushirikuuna billahi shay'an abatagatta katonda kantu konna ekondisoni eyo teriimu mweno gwe singa oweze ennamba y'abantu 100 nga basiraamu balungi Allah subhanahu wa ta'ala nga mu busiraamu bwabwe weewaawo mulimu obugenda buyitira naye n'oweze 10 nga bonna balaajana Allah akuddiremu Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okulaajana kwabwe rawahu Muslim an Anas radiyallahu anhu qaal hadisi zino zikwatagana na kufuwa so nga ate tuzimanyi naye kwejjukanya Anasi atunyumiza nti qaala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Anasi yagamba qaal marru bijanazatin nabbi bamuyisako ejjeneza omufu fa asnau alaiha khairan abantu ne bamwogerako ebirungi biyitirivu ne bamwogerako nga bw'abadde omuntu omulungi nga tannafa faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam nabbi bwe yawulira nga bwamwogeddeko ebirungi n'agamba wajabat kikakase nga bwe mwogedde thumma marru bi ukhra kaseera kaayitawo ne bayisaawo omufu omulala fa asnau alayha sharran mwana wattu abantu ne bamwogerako ebibi biyitirivu era nga bamwekulisa faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam wajabat nabbi n'agamba nti kikakase nga bwe mwogedde faqala Umar ibnu al-Khattab Umaru n'ayogera ng'abuuza nabbi ma wajabat kiki ekikakase faqal nabbi n'amuddamu hadha asnaytum alayhi khairan ono mumwogeddeko ebirungi fawajabat lahu aljanna nekikakata kuye okubeera nti ajja kuyingira ejjana wa hadha asnaytum alayhi sharran ate ono mumwogeddeko ebibi nga mumwekulisa wajabat lahu nnar kikakase kuye okuyingira omuliro antum mwe ng'abantu shuhadaau llahi fil ardi mwe bajulizi abalumiriza omuntu eri Allah subhanahu wa ta'ala be yateeka mu nsi buli musango omulamuzi bw'aba agusala asaba abajulizi mmwe bajulizi ba Katonda kuno ku nsi kye mwogedde ennimi zammwe kye zoogedde nga kiva ku ntobo y'emitima gyammwe kikakase ky'omuntu abadde mulungi era bwe kibeera nga abadde mubi kikakase kubanga mmwe bajulizi ba Katonda ku nsi kuno saba Allah subhanahu wa ta'ala tukole ebirungi ebitwogezebwako obulungi nga tuvudde mu nsi naye eriyo omuntu afa mu butuufu abantu ne bagamba nti tuwonye abantu bangi bafa abantu ne basanyuka obadde obatulugunya mu ngeri emu oba endala nga tebalina mirembe nga bakulabyeko bw'oyingira ku kyalo ne bategula ebyabwe ne babiyingiza misana muganda waffe afudde tumutwala tumuziise naye omuntu bw'amala okuziikibwa Allah subhanahu wa ta'ala yetutegeeza mu ayati zetutajja kuddamu ne ahadith zetwalaba ku musomo gwaffe ogwasooka nti mu kinnya omuntu walaga waliwo ekiyitibwa adhabul qabri ayati nyingi ezinyonnyola ku nsonga eyo gamba nga aya ezimu ku zitaalalako ku luli Allah subhanahu wa ta'ala yagamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan man a'rada an dhikri omuntu yenna alikuba amabega naye yesuulirayo ogwannaggamba mukunsinza mukunjogerako mukunzijjukira nti gye ndi fa inna lahu ma'ishatan dankan nange mulinze okumutuusa mu bulamu obwakanyigo singa alibeera atuuse mu hayatu ey'entaana gye twayita alhayatu albarzakhiya nga bwe twagamba ntulina alhayatu dunyawiya obulamu bw'ensi walhayatu albarzakhiya obulamu bw'emagombe walhayatu al-ukhrawiya obulamu bwa akhira sahabi ayitibwa abi saidi al-khudri ne ibn mas'ud ekigambo dhankan obulamu obwakanyigo bagamba adhabu al-qabr nti akulinze gwe yesulirayo ogwannaggamba kuno ku nsi mu kumujjukira n'okumusinza akulinze ku adhabu al-qabri akukombye ku bulamu obwakanyigo oyinza okgenda mu kitabo ekiyitibwa aljamiu li ahkami alqur'ani lilqurtubi ojja kusanga tafasiri ezo mu surati tur
aya 4 Allah yagamba inna lilladhina zalamu adhaban duna dhalik mazima abali azamaanyi ku mateeka ga Allah balinayo ekibonerezo mu ntaana adhaban balinayo ekibonerezo ku akhira duna dhalika ekitali ekyakhira balina ekibonerezo ekyakhira naye ng'ate era balinayo ekibonerezo duna dhalika ekitali ekyo ekyakhira bajja kubonerezebwa nga balinayo ekibonerezo ekitali ekyakhira nga kyekibonerezo adhabul qabri. Mu aya emu n'agamba mu sura gye tumanyi obulungi a'udhu billahi minash shaitani rrajim kalla sawfa ta'lamun mazima ddala bujja kkeera enkya mukitegeere thumma ate oluvannyuma nga mumaze okitegeerera mu kabbuli kalla mazima ddala sawfa ta'lamun mujja kitegeera nga muvudde mu kabbuli mugenze ku akhira. Eyo tafsir genda okebere mu Qurtubi ojja kugisanga nti sawfa ta'lamuuna esooka mujja kukitegeera ya qabr ate thumma ng'ebbanga liyiseewo ddene muvudde mu qabr kalla sawfa ta'lamuun mujja kitegeera nga mutuuse ku akhira. Aya ezo zijja kutumala ng'ozigatta ku ze twakola omulundi ogwasooka. Hadithi tujja kusomayo era emu nga tujongera ku hadithi ze twasooka okulaba oba bbiri. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba inna hadhihi al-umma ekibinja kino kye mulaba eky'abantu kuno ku nsi ekinene tubtala fi quburiha bwe kimala okuyingira kabbuli kigwa ku bigezo ebiyitirivu. Waliyo ebibuuzo byetaaga okuyitibwa mu kabur bw'obiyita alhamdulillah nga gw'oyiseewo